الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. nga tukyagenda maaso n'emisomo gyaffe egikwatagana ne hijja emanyikiddwa obulungi nti y'empagi ey'okutaano mu mpagi z'obusiraamu. Olwaleero katutunuulire ku bulombolombo obulina okuba nti butuukirizibwa okukakasa ku muntu okukola hijja. Ekimanyikiddwa ekisookerwako nti hijja okuba nti mpagi ya busiraamu kitegeeza nti kondishoni esooka omuntu anaakola hijja alina kubeera musiraamu. Ekyokubiri alina okuba nga mukulu, obukulu obuditaminingibwa okusinziira ku mateeka g'obusiraamu. Ekyokusatu alina okuba nga ategeera, era ensonga lwaki nti omuntu bw'asangibwa nga mulalu takakasibwako kuteeka mu nkola mateeka ga busiraamu okutuusa ng'amaze okuwona eddalu eryo. Obwo bwe bulombolombo obusinga okumanyikibwa ku kukakata kw'emirimu gy'eddiini egisingako obungi. Naye ate bwe kituuka mu hijja kweyongerako kondishoni endala, ye kondishoni eyajjira mu tteeka lya Allah subhanahu wa ta'ala erigamba liman istataa ilaihi sabila, ti ng'oggyeko kondishoni zeezo esatu ze twogeddeko, naye omuntu agenda okukola hijja alina okuba nga afunye obusobozi. Mu kitundu kyaffe kino tujja kutunula ku hijja y'omwana omuto, ate era tujja kutunula ku kiki baulama baffe kye bayita obusobozi bwa hijja. Era ebibuuzo bino wammanga tulina okuba nga tubyebuuza tusobole okufuna okuddibwamu kwabyo okutuufu okusinziira ku mateeka g'obusiraamu. Abaffe omwana omuto bw'aba nga akoze hijja ebeera emumalira nti ne bw'anaatuuka okukula teyeetaaga kuba nti addamu okukola hijja. Era bw'aba nga akoze hijja biki ebimukakasibwako okubeera nti abikola newakubadde nti abeera tannatuuka ku myaka egyo shariya gyerambika omuntu w'atandika okuba nti akakasiddwako amateeka g'obusiraamu. Kibuuzo ekirala kye tujja okuddamu kye bayita obusobozi okukola hijja kitegeeza ki? Era biki ebiyinza okwafekitinga obusobozi bw'omuntu? Omuntu ayinza okwesanga ekyokulabirako ng'omubiri gwe teguyimiridde bulungi, nga musajja mulwadde oba nga akaddiye. Abaffe obusiraamu butunuulira butya omuntu afaanaganako bw'atyo? Omuntu ayinza okwesanga nga obusobozi abulina naye ng'ate bw'anaabugyawo n'agenda okukola hijja, ate abantu be agenda kubaleka mu mbeera nzibu nnyo, ng'oba oliawo baba nga bapangisa landlord ababanja, nga n'ekyokulya bw'aba nga aggyeewo ssente ezo bagenda kuba nga bawammanta kiwammansi. Omuntu ayinza okuba ng'obusobozi abulina naye ng'ate alina ebbanja. Abaffe shariya etunuulira etya omuntu alina ebbanja naye ng'ate abadde afunye ssente ezisobosa okubeera nti akola hijja? Pozi ekirala, ennaku zino tuwangaalira mu mbeera ng'abakyala bangi abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala abagguliddewo. Abaffe obusobozi bw'omukyala okukola hijja kitwalirwamu okuba nti alina okutambula ne dhu mahram nga bwe kiri mu hadithi ya Nabbi sallallahu alayhi wasallam, oba abamanyi baffe ab'ebitiibwa bayina ahadithi endala n'obujulizi obulala bwe batunuulira bwe tuyinza okukonsidalinga okulaba nti omukyala asobola okukola hijja n'etuuka
newakubadde nga atambudde nga talina muntu amuwerekeddeko mwaba bamuziizaako okuba nti bamuwasa. Kati okutandika n'ekibuuzo ekisooka, ennaku zino tulaba abantu bangi bagenda mu hijja n'abaana baabwe, bagenda mu hijja ne bagenda ne mu umra n'abaana baabwe. Abaffe hijja ey'omwana omuto obusiraamu bugitunuulira butya? Ekimanyikiddwa mu bigambo by'abamanyi baffe ab'ebitiibwa nti idha hajja swabiyu, omwana omuto bw'abanga akoze hijja sahha minhu, hijja eyo ebeera ntuufu ku ye. Kubanga mukimanyi nti kirina amakulu mangi. Okusooka kwa byonna okwagazisa omwana ono okuva nga akyali muto okubeera nti ayagala amateeka g'eddiini ye, naddala kitaawe oba gaadiyani we bw'abanga obusobozi obwo abulina. Naye newakubadde nga hijja eyo etuuka ku mwana, naye ate era abamanyi baffe batutegeeza nti illa annahu la yujzi'uhu an hajjati l-islam. Bw'agikola hijja Allah subhanahu wa ta'ala agitwala nga ntuufu, era empeera ezo zigenda eri mukadde we, naye ate tekitegeeza nti eyo hijja emumalira ku hijja eyo ey'etteeka Allah subhanahu wa ta'ala gye yamulambikako. Obujulizi ku ekyo buvaawa? Mu hijjatul wida oba mu hijja ey'akamalirizo, omubaka sallallahu alayhi wa sallama yali atambula n'atuuka mu kifo kye bayita ar-rawha. Okusinziira ku mwogezi wa hadithi agamba lakiya rasulu sallallahu alayhi wa sallama rakban bir-rawha. Nabbi yasanga abantu abawerako oba yasanga gurupu y'abantu mu kifo kye bayita ar-rawha. Faqala mani al-qawm, Nabbi n'abuuza abange mmwe baani? Faqalu man ant, nabo ne bamuddamu nti gwe atubuuza, ate gwe gwani? Faqala rasulullah, omubaka sallallahu alayhi wa sallama ne yeeyanjula n'agamba nti nze ndi mubaka wa Allah. Farafa'at ilayhi imra'atun sabiya, mu bantu abaali mu kifo ekyo mwalimu omukyala ng'akutte omwana, n'asitula omwana amulage omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Oluvannyuma n'amubuuza ali hadha hajjun, owange gwe omubaka wa Allah ono naye akakatibwako okukola hijja? Qaala na'am, Nabbi yaddamu n'agamba nti ye, walaka ajir, naye olw'okuba nti omwana ono tannaba kuwandiikibwako birungi na bibi, kasita omusobozesa n'abeera nti akola hijja, empeera edda eri gwe ng'omuzadde we. Naye hijja eyo nga bwe tugambye, bw'abanga akuze akakasibwako okubeera nti addamu okukola hijja endala gye bayita hajjatul islam, hijja ey'obwetteeka eyamakakasibwako oluvannyuma lw'okuba nti amateeka ga shariya kati gamulalikiddwako. Ekyo tukijja mu hadithi ya Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu, wagambira nti omubaka sallallahu alayhi wa sallama yagamba ayyama sabiyun hajja, omwana omuto yenna bw'akola hijja thumma balaga al-hanath, oluvannyuma n'atuuka ku myaka egy'ekikulu, fa alayhi an yahujja hajjatan ukhra, akakasibwako okuba nti addamu okukola hijja ey'ekikulu, kubanga eri yagikola nga tannaba kulaalikirwako mateeka ga busiraamu. Njagala okukosa omukisa guno okukubiriza abazadde, naddala abo Allah subhanahu wa ta'ala be yawa obusobozi, tekirinaamu buzibu n'akatono okwagazisa abaana bo okukola emikolo gy'obusiraamu newakubadde nga teginnaba kubalaalikako. Era kyova olaba nti bwe kyatuuka ku swala, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatukubiriza n'atugamba nti muru awlaadakum biswala wa hum bisab'in, abaana mutandike okubalagira okusaala nga bawezezza emyaka 7. Amakulu agali mu ekyo, liyatarabba alwalad, omwana ave wansi nga yeekubiriza nga kimukuliddemu okubeera nti ateeka mu nkola amateeka g'obusiraamu. Nabwekitone mu hijja, nabwekitone okwagazisa abaana baffe okusaddaaka. Yalinga nkola y'abakadde baffe wano bwe twagendanga mu jjuma
n'akwata akasente ebitaano ekikumi n'abisaasaanya wakati w'abaana be. Abaana abo bwe baatuukanga mu masjidi ku jjuma ne basobola okuba nti bawaayo sadaka eyo, ta'wiidan lahum ala sadaqa, okubaagazisa n'okubamanyiiza nti emikolo gy'obusiraamu gyetaaga okuba nti tuwaayo. N'olw'ensonga eyo, omwana omuto bw'abanga akozeseddwa hijja, ebintu bino wammanga tubitwale nga bintu bikulu. Ekigambo ekisooka, yajibu alayhi niyatul ihram, akakasibwako nga bwe kikakata ku mukulu okuleeta enniya y'okuyingira mu mizizo egya hijja. In kaana mumayyazan, bw'abanga atuuse ku myaka egyetegeerera, fabiha wa ni'mat, kiba kirungi kubanga asobola okumanya baleeta batya enniya eya ihram. Naye bw'abanga tannatuuka ku myaka egyetegeerera, nga bwe tukiraba ennaku zino, ogenda mu hijja oba n'ogenda mu umra n'olaba obwana obuto myaka 5, myaka 7, abaana abafaanaganako bwe batyo bawaliyu baabwe baba guardians baabwe bakakasibwako okubeera nti babanuyiriza ennuyirira ey'okuyingira mu mikolo egya hijja. Nsonga ey'okubiri, omwana ono akola emikolo gya hijja kimukakatako okuba nti yeewala ebintu byonna ebyagaanibwa ku muntu ayingidde mu mizizo gya hijja, bye bayita mahdhuratul ihram. Ekyokulabirako nti kasita amala okwambala ihram takkirizibwa kuddamu kwekuba kawoowo, takkirizibwa kuddamu kwambala ngoye entunge, tabikka ku mutwe, tasalako nviiri, tasalako njala n'ebirala bye tujja okutunulako mu maaso awo insha Allahu ta'ala. Mpozi n'ekisembayo, omuzadde oba guardian w'omwana oyo akubirizibwa nnyo okufaayo nnyo okulaba nti omwana oyo kayingidde mu mikolo gya hijja abeere nti agimaliriza, kubanga okusinziira ku mateeka g'obusiraamu kasita oyingira mu kintu okakasibwako okubeera nti okijjuza. Kiki kye tufuna mu kuba nti Nabbi sallallahu alayhi wasallam yakkiriza omwana omuto okuba nti akola hijja? Ekisooka tukyogeddeko nti omwana okumumanyiiza okuparticipatinga mu mikolo gy'eddiini. Abasinga obungi mukimanyi nti olwaleero abaana baffe tulina okusoomooza kw'amaanyi nnyo nabo. Omwana atuuka ku myaka 10, myaka 15 naye nga tayagalira ddala kigambo kusaala. Omwana atuuka ku myaka egimukakasibwako okwambala hijab naye nga tayagala kubeera nti agyambala, kubanga gwe ng'omuzadde walinda nti alimala kukula n'asuna amabeere n'obeera nti otandika okumugamba nti abeere nti yeebikkirira. Era ensonga lwaki abasinga obungi bagamba nti omwana omusomaali omuwala ayinza okukaluubirirwa okuteeka mu nkola amateeka g'obusiraamu ag'enjawulo, naye kizibu nnyo okusanga omwana omusomaali ng'ayambadde bubi, kubanga abamanyi kalica yaabwe omwana atandika okumanyiira okwambala obulungi, okubikka ebitundu bye ebyamukakasibwako okubeera nti abikkibwa ng'akyali mwana muto, n'akula ng'akimanyi nti olwo lwe lugoye omukkiriza omusiraamu lw'alina okwambala, n'akula ng'awa respect ebitundu bye, tabikkula ntumbwe ze, tabikkula kifuba kye, tabikkula mutwe gwe. So tukifunamu nti emikolo gino newakubadde nga teginnatuuka kuba nti gikakata ku baana, naye kikulu nnyo okuba nti tutandika okuba nti tugibamanyiiza bwe banaabanga Allah abawadde obuwangaazi ne bakula basobole okuba nti tebafuna buzibu, tebalina attitude nkyamu ku mikolo egy'eddiini. Eyo y'ensonga esooka gye twagadde okukkaatiriza ku bulombolombo obw'omuntu alina okuba nti akakasiddwako hijja. Wa barakallahu fiikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.